Ng'eggwanga lyetegekera okulonda oyinza okugamba nti n'ebbugumu mu kalulu lyeyongedde wabula ate gye likoma okweyongera n'ebikolwa by'effujjo okweyongera. Mu munisipaali y'e Kamuli abawagizi b'abeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa palamenti beerumiriza olw'ebikolwa by'effujjo ebize bibatuusibwako mu nkambi zaabwe. Abdulrahman nga muwagizi wa Moses Bigirwa owa Common Man's Party tumusanze mu ddwaliro ng'anyiga biwundu. Ono alumiriza abawagizi ba Mastula Namatovu okumulumba. Bava wano yasala kuvira neti erisirale nayaleetoloza wano neti najja okutuuka wamberi nga omutwe ndiwera buli kitowakiranga tiri kubona nditomera buli kintu nditomera butomere omusaayi nga guliyiika buyiike eriiso nga tirikaabana n'ataawo butena emihankini nakisobola nabusule nga nanoyibire musaayi. Ne Andrew Kibande nga muwagizi wa Mastula Namatovu naye alumiriza abawagizi ba Bigirwa okumutema ebijambiya bwe yali adde ewaka. Obuzibu balina bwo baza ground so balifube ino okukola ino babiye omukaire Mastula bateo kyona ekisoboka bene bali kutemagana bene na bene. Ye RDC we Kamuli Rose Birungi atubulidde nga we bakafiirwa abantu abawerera ddala abana mu district eno nga bakyanoonyereza ku nsonga zino. Mu bikolwa by'effujjo tufunye reports nyingi ku bantu abamu abatuusiddwako ebisago ate n'abalala ne battibwa. Ebiri e Kamuli tebyawukana n'ebiri e Rwampara East abawagizi b'enkambi ez'enjawulo abeegwanyiza eky'omubaka wa palamenti bwe batandise okwerumbagana. Brian Binomugisha nga muwagizi w'omubaka aliyo kati ow'ekitundu kino tumusiime Karuhanga agamba nti abantu batamanyi bamulumbye ekiro era mu kaseera katono ng'ennyumba ye yonna eri ku ttaka. Mbu kino baakikoze oluvannyuma lw'okumulabulira ebbanga. Tinkakugira ngu ndeebire omuntu omukiire kake kuza kurosinga orukuuto kweyonjerayo haliya kugira ngu nkagire owu nareeba hano uyu omuriro gwatandika kwaka habira hari kwaka omuriro guri muliro nywebwe mbere ntakaguriyaga no mu life yange. Ono agamba nti tewali kintu kyonna kye yasobodde kutaasa kyokka naye awera nga bw'atajja kutiisibwa. Okaga kunyusa ate nakyange shonga noguba mwokiza bwatusi nyona bwenju nagibagabire najyanye nagiremu nataha naza kwenyambira ejyanye mbitwire banda bachose bagitahe mwarangabira nagaruka yagaruka kuza kujembuza abantu no kosa amajwi abantu kino muntu oda kusigaza enju no. N'abantu abalala era mu kitundu kino ekya Mwezi bazze batiisibwa okuli ne Wilbrod Orishaba naye ng'ennyumba ye yayasiddwa enzigi n'amadirisa. Museveni and Tusime, we shall force you to vote for Honorable Charles Ngabirano whether you like it or not. I said it's okay. I'm an educated person. You can't force me to vote for a candidate whom I don't want. He told me frankly and said, today we shall come and remove all the grasses from your home. John Karugaba naye alumiriza abawagizi ba Charles Ngabirano okumulumba ne bamukuba emigga egitagambika nga n'okutuusa kati akyanyiga ebiwundu. Batambika ibaale kunahigamo batiryarabaho kunayiruka bankuratira okubanza yantere nko niyo kuguru nagwa naza kwimuka yantereje yorubaju. Ye Charles Ngabirano ng'oluvannyuma lw'okuwangula mu kamyufu k'ekibiina ki NRM yasalawo okwesimbawo okubwa Namunigina abawagizi be balumirizibwa okubeera emabega w'ebikolwa bino. Ono agamba nti abalumiriza nti abawagizi be bakola effujjo baleete obujulizi basobole okuvunaanibwa. At all level to ensure that they prevail over the situation in the constituency. There is not much to worry about. The individuals are very well known. They have been profiled. The current cases are all reported. So kati ng'eggwanga lyetegekera okulonda omwaka ogujja kya buvunaanyizibwa buli muntu okukuuma emirembe n'okwewala okumenya amateeka.